mu 1962 waliwo omusajja wano mu Buganda gwe bayitanga Kiwanuka. Kiwanuka ye Muganda eyayagalwa ennyo Uganda yonna nga Uganda erwanira independence. Bamwagala nnyo engulu emmanga nagenda erira nesangayo omwana bamutuma Kiwanuka kugamba erinnya Kiwanuka liringa lya luzungu bwe batyo bayagala Kiwanuka. Neera mujjukira nti abantu abaali benoonyeza ebyabwe nga balowooza nti bw'anarisinga kubanga mwana wa wano bo bajja kuba tebakyalina influence. Balwanyisa Kiwanuka ne tufiirwa Kiwanuka bwe tutyo. Ekintu kye kimu kye kyatuuka ku mukadde waffe Andrew Takome Kayiira. Yali mwana wa wano naye baakifuula nti okuzaalibwa wano waali musango. So temwerabira baganda bange bwe musanga abantu abagezaako okuteekawo egyo emiwaatwa. Njagala okubajjukiza kuba kino nkimanyi era nkikakasa nti kabaka waffe atwagala nga bwe tumwagala. Nkiddamu baganda bange mutambule nga muli confident nga mukimanyi nti kabaka waffe atwagala nga bwe tukola ki? Ate bye tukola tabyevuma kuba tebiswaza. N'obubaka bwe tuwa tebuswaza. So temukkiriza muntu yenna yenna bajja ku mulamwa balowoozesa bintu birala. Mujjukira nti beene mu kwogera kwe ebiseera ebisinga abadde abakubiriza okubeera awamu, okwegatta, obutakkiriza muntu yenna baawulayawula. Gwe mulango gwe gumu gwenja okubaddiza. Temukkiriza muntu yenna yenna baawula nti ono mwana kino kyana. Temukkiriza muntu yenna yenna kwerimbika mabega wa Ssaabasajja kuyisaawo bibye kubanga yabagambye lunye nti taba na musigire. So njagala nnyo ate gwe ali eyo nkusaba gwe bw'oba olina gw'olowooza mwesigalize kubanga this is bigger than individuals. Buno bubaka bwe mbawa bwe babawa mu kyaki bene bw'atwana buli muntu yenna yenna. So unity is what he has been preaching. Unity is what I want to preach now. Naye njagala okubajjukiza baganda bange nti waliyo abo abakikola akagenderere okutumisrepresentinga. Ekyo temulina kyerabira. Comrade Ssenyonya kyogeddeko wano nti ebiseera biri Bakayindo Tafiri bayambalanga engoye eza UPC eza gavumenti y'Obote ne bagenda ne batta abantu bakyayisa Obote. Be bantu be bamu kati abali mu buyinza nga bwe basobola okwambala ebya NUP ne bagenda ne bakola effujjo eyo, bwe bambala ebya NUP oba bwe basasula abambadde ebya NUP bagende bakontanye NUP n'abakulembeze ab'ennono oba n'abakulembeze ab'eddiini. Tekyakatandika kati. Bwe mba temunabawulire mujja bawulira ayambala ebya NUP ajja avumirira obusiraamu ng'ayagala obbakyawaganya n'abasiraamu. Ayambala ebya NUP ajja avumirira obukatuliki ng'ayagala obbakyawaganya n'abakatuliki. Avumirira obukulembeze obw'ennono obw'enjawulo ng'ayagala obbakyawaganya oba obbakontanya. Abantu abo mubeegendereze. Ze nga mbagamba nti omuntu ne bw'ajja ng'ayambadde kamyufu kuva ku mutwe paka ku ngatto naye nga byayogera byawulamu bantu tebitukwataganya, oyo mumwegendereze. Ensonga mugi understanding abantu mbalabire ku bikolwa byabwe. Temukkiriza muntu yenna tumisrepresentinga. Amazima ge twogera gali plain gabeerawo tetugakweka. Kyetwayogera omwaka oguwedde kyetwogera kati era kyetugenda okwogera emyaka gyonna kubanga kyetukkiririzaamu. Njagala obbakakasa mabadde beeraliikiridde tulina enkolagana nnungi nnyo ne Ssaabasajja Kabaka. Tulina enkolagana nnungi nnyo n'Obwakabaka bwaffe. Tulina enkolagana nnungi nnyo ne bakadde baffe abakulu b'ebika. Of course temubulamu abo ababeera baagala okozesa Obwakabaka bwaffe oku alienating abalala. Ekyomukisa omulungi nti bino si byakwewandiisa bwewandiisa. Twazaalibwa bwe tutyo era tujja kusigala bwe tutyo. Abo bonna naddala bannabyabufuzi abafubye okutulwanyisa mu ngeri ez'enjawulo ne kibalema, abo abakozi b'ebikolobero abaagala okwekweka mu bantu, abakola ebikyamu n'adduka ne yeekweka mu ekereziya,
nga jayagala okweka ebikyamu oba neyekweka mu bwakabaka bagezaako komyawo bubadi obwa 1962 bagezaako tukola bye bakola omugenzi Ben Kiwanuka ekyomukisa omulungi tetuli mu 62 tuli mu 224 they are 62 years too late. This is not 1962 abantu bategeera so tembakiriza babuzaabuza buli wolaba omuntu agezaako okwawulayawula abantu omanya that is Museveni at work webatwe badenga bakola ekyewunyisa nti bwe babeera ebweru wa Buganda mubajjukira mu 2021 babeera ebweru wa Buganda bagamba oyo Kyagulanyi ne banne mubalaba abo ba Buganda abo ababaagala Buganda yekka era bwe munamulonda mujja kuba mulonze bene kyokka ate bwe tujja mu Buganda ate nga bagamba kati abo balwanyisa obwakabaka tebaagala bwakabaka mubagambe balondewo ekirimbo kimu ebirimbo ebibiri bikontana balondewo kye balimba kimu abantu babategerera awo. Njagala okubajjukiza abaganda bange nti ffe tetuweereddwa nnyo mukisa apart from social media waliwo media n'ezaffe zennyini radio ne tvs nga tebakyasobola tuyita kubanga bagamba ffe ennono y'abajjajjaffe egamba tosala gwakawala nga tonawulya gwakalenzi naye ate akalenzi tekakkirizibwa yadde okwogera n'ekimu bagamba kye batugambye kuggwe kye kituufu biwedde tugenderaawo. Tekyewuunyisa lwaki radios ezimu ne tv ezimu tebazitukiriza gendako. Ne Malcolm X yatuyigiriza n'atugamba if you're not careful the media will have you hating the good person and loving the bad person. Kyangu nnyo ekikyamu okisiga ekifaananyi ekirungi ate ekirungi ne bakisiga ekifaananyi ekikyamu. Museveni bw'atyo bw'abadde akola bw'atyo bw'abadde akozesa abantu baffe okuva mu ntandikwa paka olunaku lwa leero. Naye bw'oba weegendereza ne weebuuza yes baalemwa okuteekako emboozi y'ebisiyaga ne basemba nayo kati muze mubalaba ne bagezaako okutwawukanya n'obukulembeze obw'ennono era bagezaako tupaintinga nti ffe balabe ba Buganda. Naye bwemuuze ssebo nnyabo gwali eyo naawe ali wano omulabe wa Buganda yaani omutuufu? Kambajjukizeko bino ebintu wammanga. Teyali nze siba NUP abagana Ssaabasajja Kabaka kugenda e Kayunga oyo yali Museveni. It was not us. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti saagala kuwulira abantu bagamba fenga abaganda oyo yali Museveni. Sinze nakera ku makya ne ngamba nti mujja basaanyaawo nga bwe twabasaanyaawo ebiseera ebyayita oyo yali Museveni. Abaffe sikungangako muntu yenna oba mukulembeze kujeemera beene naye Museveni yakwata abataka n'abatwala bajeemere beene ngera bazaakola ng'agezaako buli kitongola kiyingiramu abasiraamu n'abayingiramu n'abawukanya abasuubuzi ababodaboda n'abawukanya bw'atyo bwakoze n'ewaffe nti yafunako naye ekiwayi ekikye ekyabataka naye ayagala kufuuka kabaka mu kooti. Era mujjukira bennyini abaagenda e Namibia nze nabatuma yenze nabayita ne bagamba mbagulire ettaka nga Ssaabataka waali naye ebyo byonna byonna abamu ku bannaffe tebabiraba. Lwaki? Kubanga basasule. Munajjukira nti Museveni appointinga minisita gwe bayita Sam Mayanja minisita w'ettaka ababadde bamuwuliriza nga Bwola beene n'Obwakabaka nejje buvuddeko recently agamba nti muli bamukisa nnyo okulaba nti baboogerako eyamuyita eyamuwa omulimu okola ebyo sinze yali Museveni. Mujjukira omuvubuka ava ewaffe Gomba gwe bayita kisa kya sitaani yajjamu empale n'akunamira beene n'akunamira n'abamukolera bonna n'abantu bonna nange n'atwalira omwo naye oluvannyuma ng'empeera okukola ebyo n'okuvoola Museveni n'amuttibwa ekirabo eky'obwaradisi. Oyo teyali nze oyo yali Museveni bassebo ne bannyabo.
abamu abali wano temwegendereza nnyo nenze we nakulira ku mapu ya Uganda kwaberangako ebifo nti eno Karamoja region, eno Ankole region, eno Buganda region, naye mapu ya Uganda bagikuba buto ne basangulako ekigambo Buganda ne basaako ekigambo Central. Ekyo sinze nakikola, oyo yali Museveni. Abagoberera ennyo ensonga mumanyi nti olulimi Oluganda terukyakirizibwa kusomesebwa mu masomero, baluwera. Oyo sinze yakikola, oyo yali Museveni. Nayogedde ku nsonga ye Kayunga bwe bagana Katikkiro gendayo ne bene ne bamulemesa ogendayo ne batana abaana ba Buganda basukka mu 2 sinze na commandinga etemu eryo yali Museveni. Bwe basiba zaake yanyumiza ensi yonna era nange nakirabako nga bankutte bakubanga bakulangira kubeera ki, bamukubanga bamulangira kubeera Muganda. Sinze nali mbasindise, Museveni yali abasindise. Ogenda ekitalya kuba political prisoners be bakwata mu kulonda kwa 2021 9 ku 10 bava wano. Sinze nakola order eyo order Museveni yagikola. So ebyo byonna byonna baganda bange, ebyo byonna byonna bye mulaba bannaffe babiraba naye batunula eri. Lwaki? Kubanga abamu babagulirira ate kubanga abamu balina obukyayi bafuba okunoonya gwe bakisaako ne bagulaba nti Kyagulanyi muzzukulu wa Kayiira, muzzukulu wa Nabembezi, muzzukulu wa Kamala byonna nti ate ye mulabe kyannaku nnyo naye kya mukisa munene ate nze najja nga ekipangire. So basebo ne banyabo njagala obbasaba tebabateeka mwako kazannyo. Bakadde baffe, mukadde waffe Ben Kiwanuka yasasula omuwendo gw'amaanyi agusasula na bulamu bwe. Our generation must go past Ben Kiwanuka. I've said it and I'm saying it again that I am proud to be a Muganda. I love Buganda, but my mission right now is Uganda. My mission right now is the entire nation. Uganda bweterera ne Buganda ejja kuba eteredde. This fight is a fight for the Lukbaras, it's a fight for the Basoga, it's a fight for the Kamaramajong, it's a fight for the Banyankole, for the Acholi, for all Ugandans, and we are not going to allow anybody to reduce us to home. Yes, tulina ebizibu ewaffe n'ebizibu bijja kutereera singa Uganda yonna etereera. Finally, not everybody back home is negative. Baganda bange, abantu b'omu Buganda baatulonda 9 ku 10 mwete musiima. Kakati okkiriza muntu yenna kujja ku mulamu ogwo. Bw'olaba ng'omuntu omu ayogeza birimi, muveeko ogenda obuliro wa booda. Kubanga after all abo abantu bawansi, abantu ba bulijjo bebasinga n'okwagala ennono, bebasinga n'okwagala beene kuba bo bamwagala ku mutima. So njagadde ekyo kyogereko era nkikomye wano, era njagala obbasaba eyo terina kubeera conversation yaffe. Bw'ogenda ku radio, bw'ogenda ku TV, talk about Uganda, kubanga baagala obba reducinga babaze mu buntu obweka, baagala bazza mu bizibu byeka, boda mu bizibu byeka. Omuteeso oba omuleseewa, omukiga oba omuleseewa, oba tomu include nze. And we believe that every Ugandan is equal and every Ugandan has an equal share. So nga bwe twagala ewaffe, nga bwe tufuba obutatukyaya waffe, nga bwe tufuba okutaanya ensonga ewaffe n'okumakinga sure abantu b'ewaffe bamanya amazima ge tuyimiriddeko, nga bwe tufuba okulaba nti abantu b'ewaffe tebababuza temuva ku omulamwa gwa Uganda. Si bw'olaba ngo wano bikyekutte, genda e Karamoja obulira abantu ensonga, genda e Busoga obulira abantu ensonga. Olumu nali Arua, omwana n'aŋŋamba musooke muveeyo ewammwe tusooke mutuweemu
tujje tusooke tubataase tugobe omusajja tumale tubayite. Kakati ekyo it must be able to speak to all of you. Njogeredde ebbanga ddene naye kansubire ensonga ezo zitanyiza basebo ne bannyabo. Temukkiriza muntu yenna bateeka mu ndowooza nkyamu, temukkiriza muntu yenna baawula, temukkiriza muntu yenna kwekweka mu nnono kutambuza nsonga za Museveni. Abo basasule. Yes, ndi mwana wa wano era nkyenyumirizaamu nnyo. Naye tukiikirira ab'Ebuluuli, tukiikirira ab'Ebusoga, tukiikirira ab'Omwacholi, tukiikirira ab'Ankole, tukiikirira ab'Ebugisu, tukiikirira Uganda yonna. Era tetulina kufaanana nga abeekubira abantu bonna. Era bwe tuba twogera ku nsonga tulina kwogera ku nsonga z'Abannayuganda bonna. Naye era nkirabye nga waliwo ensonga erina okwogerwako naddala mu nsonga eza wano bwe tusibuka abamuffe mu Buganda. Okusooka njagala okutwala omukisa guno okuliisayo Ssaabasajja Kabaka njagala okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abasalira Ssaabasajja Kabaka. Njagala okwebaza mwenna abaakuma ebyoto. Njagala okwebaza mwenna abaasiiba. Njagala okwebaza mwenna buli omu ayina kye yakola okulaba ng'obulamu bwa Ssaabasajja Kabaka butuuka obutuuse. Era mbasabe mwongere musabe, mwongere muwonge, mwongere mubikumemu, mwongere musiibe, mwongere buli omu asabe mu ddiini ye okulaba nga Kabaka waffe atereera ddala mu sheepu gye tumumanyiddemu. Mbeebaziza mwenna abaasaba, nammwe abaasitula amaloboozi gammwe okulaga okwatibwako mu mbeera bene gyalimu, naddala abaakikola mu buntu bulamu. Nabagambanga nnyo nti kibakakatako buli omu okulaga concern, okulaga okufaayo n'okukwatibwako nga Kabaka wamwe temanyi waali. Naye ne mbakubiriza okukikola mu buntu bulamu, kubanga bw'obeera eyo ne bw'oba tuyambadde enkofiira ya NUP naye just ng'oli muvubuka, ebigambo byeyogera kyangu nnyo okubiteeka ku ffe, kuba aba people power lagire tuli bavubuka. So nabakubiriza nnyo era njagala obeebaza mwe ababadde abeesimbu, mwabadde balaga omukwano naddala nga mugulaga mu buntu bulamu. Njagala okubakuliisa mwenna bannange okutuuka ku kijaguzo eky'emyaka 31 nga beene atutuuka mu mbeera emu. Baganda bange, nalabye nga bwe nzize nga ndaba abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe nga bafubanga bwe basobola okuteekawo muwaatwa wakati waffe n'Obwakabaka bwa Buganda. Okusingira ddala abo nga bagezaako okukiteeka ku nze ng'omuntu, nga bagezaako okuteekawo muwaatwa wakati wange n'Obwakabaka bwa Buganda. Mujja kujjukira nti si gwe mulundi okusoose basebo ne bannyabo. Mbakubiriza nnyo musome ebyafaayo kuba buli kiriwo kyali kibaddewo. Omugezi omu yagamba, the farther back you look is the farther in front you will see. Obuwanvu bw'osobola okulengera gy'ovudde bwe buwanvu bw'ojja okusobola okulaba gy'olaga. Oh, Uganda, may God uphold thee. Our future in thy hands.